touch me. Come here. Don't touch me. You don't touch me. Wabaddewo akavuyo mu kitoogo ekyawula kyengera ne Buddo ku luguudo lw'e Masaka. Poliisi wekutte omubaka wa Busiro South Medard Omubaka Sseggona kali amagwa ne musula ku kabangali yaayo ne mugaana okugenda ku kitoogo ekyayiriddwamu ettaka. No, come away. Let's go. Hey, no way. Arresting you? Arrest me. I'm ready for arrest. That's what I came for. That's what I came for. Sseggona asoose kutabukira abapoliisi basanze mu kifo kino nga babuuza ensonga lwaki beekobana n'abagagga okwonoona obutonde bw'ensi ne batuuka n'okubawa obukuumi nga baziba entobazi. Atambudde ayingira ekitoogo ekibadde kiyiriddwamu ettaka olwo abapoliisi ne bamuvaako emabega nga bwe bamulagira ayimirire ekintu kyagaanye. Ategeezezza nti ng'omubaka abadde tayinza kutunula butunuzi ng'entobazi zisaanyizibwawo. What is the procedure for doing this? I think they also follow the procedures. You are thinking, why do you want to think for them? And when it comes to the citizens demonstrating, you don't want to engage so many procedures. How about the orders on protecting this environment? You have no orders to protect the environment. Normally when we get a copy of this, we do it. Wana abasirikale bamuguddeko ekiyiifuyiifu nga baagala okumukwata nga naye bwe yeerwanako. Abalagidde bakubira adumira poliisi y'ensangi James Salama. Kyokka ebivudde mu kwogerezeganya ne DPC biranze bw'abawadde olukusa okukwata Sseggona era ne bongera okwezooba okutuusa lwe bamukutte ne bamussa kabangali ya poliisi. Aganye okulinnya kabangali kwe babadde bamuteeka nga bw'abategeeza nga bw'alina emmotoka eyiye mwabadde alina okutambulira. Bamukunguza okumutuusa ku mmotoka eno era n'agaana omusirikale yenna okugivuga okutuuka ku poliisi y'e Katwe. I'm walking and you're pushing me. You want me to fight? No, you fight back? You think I cannot? The moment I say I'm moving, you don't touch me. We agree? Move. We agree on that? If you don't move, I'll carry you. Carry me. Okay, you move. This is Kulanchi Ngambi Kusi. Move. Nangi sina gatambula. Come again. Eno gy'asiibye nga bamukonya ku by'okukuma mu bantu omuliro okwekalakasa olw'okwonoonebwa kw'olutobazi. Lord Mayor Elias Lukwago n'omubaka wa Lubaga Moses Kasibante n'abalala bagenzeeyo okumweyimirira. Babunye woofiisi ku woofiisi okutuuka obudde okuziba nga n'enkuba ebadde mu kibuyaga etonya akawungeezi ebasanzeewo. Oluyimbuddwa ategeeza nga bw'atanakoma mu bantu muliro era nti abadde agenzeeyo okununula abavubuka be bakedde okukwata. Tuteesa okwekalakaasa okuba nagenze kugezaako okutaasa abantu poliisi be bateekutte teyagala bata ngamba tugende tukaanye babateewa kiri kakalu ka poliisi. Abavubuka 5 bo basigaddeyo ku poliisi ey'e Katwe oluvannyuma lwa poliisi okugaana okubayimbula. Addumira poliisi mu Kampala South Haji Suraj Bakaleke ategeeza nti si waakukkiriza munnabyabufuzi yenna kutabangula kibuga. Nze ngenda kulaga butali mu mativu tugenda kubikiriza kweta nakajagalalo mu kibuga era mbalabudde ate abavubuka batera okuzisa temubayingiramu kubanga bajja kukwata kusibe nguyasiza kubanga babadde bagana kuba gundi poliisi mayingi. Abdul Muwonge n'ensamba Crash bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.